Uyo mumukwate gundi tondeka alengera emisinde ate kati guwagulu oyagalayo ki? Kakati boy wange omanya kuba oli buze naye katumale gambukira wano. Gwe obusajja bubu mama Toduka afande togoyera muntu tomufirako. Nze nabadde nganye lero genda mukabala mwene munsuubiza nti Bukoto ali safe. Bannange mutase afande tofu. Tula wano twatugenda. Ababoda mwe mwabadde ku mugano mwakoze olunaku olwejjo abwe bakwatidde abadigize bano mu bbala mwe mujje wano mukola bwa malaya mukola ki? Lengera nnono so mwayigirawo okuwalampa ebizimbe lengera abadigize bwe balampa kalina boy wange leka nze okufa kibokoza poliisi at least mpala ebyo byonna byabadde wali eri e Bukoto era nga poliisi yagenze maaso n'okubeera ng'ekola ekikwekweto ku mabbaala n'ebifo ebisanyukirwamu nabwe ekyo negwa akafo akamu e Bukoto eyo era abadigize misana tukutuku ne babeera nga ebagugumula bangi ku bo bawalampya ebizimbe abawalampya ebikomera ne basobola okubeera nga munnange basimattuka poliisi okubeera nga tebayola jjukira nti poliisi bwe kukwatirawo amateeka mangi gobeera omenye ge bayinza okubeera nga bakusomera. That's why baana bawala ne baana balenzi abavubuka abatenvumulo abadde nga bagezaako okubeera nga at least abagamba ffe okututwala ku poliisi at least mpalampa ekikomera ky'omugagga ate nekyewuunyisa Bukoto ajjudde security y'abasikals bangi ane bagenze okulaba nga wano tewali muntu gw'osobola kuba sasi mbawalampya ekikomera oba akubba. Kankujjukize ba Biva Organic Natural and Health Products abakutuusaako obujjanjabi obw'ekikugu nga bakozesa ddagala lya butonde abasangibwa ku Access Building awo ku Lubaga Road okosaako Hajati Karoddo awo musomi w'edduwa era ng'ono yasangibwa Wakiso akugamba nti olina ebizibu ebikusumbuwa ebitawaanya obulamu bwo mweyunire. Jjukira nti nagamba era nzize nga nkikugamba nti Hajati Karoddo taliimu bikolwa bya kalogo kalenzi mbw ate nyenye ensasa ebigali by'abajjajja ye just mutume wa ava akusomera busomeziddwa ebizibu byonna ne bibeera nga bigonjoolwa passport yagaana mbw ate visa yange ekyakalubiddeyo obutuuze mu nsi gye ndi mpulira mbwagala njagala musajja nnoonya mukyala nnoonya mwami oba obufumbo bwange buyuuga. Hajati Karoddo ye solution w'ebizibu ebyo ate era nga nkujjukiza nti balonda nsanze abasangibwa ekireka Kamuli Road nabo basaale nnyo okubeera nga bakujjambwavu nga bakutuguza obuuma obw'omulembe obw'emberenge. Virginius adi songwriter kakusaba osubscribingeko ku Vic Exclusive ane ku Wonderboy ali Emityana. Biva Organic ffe tukukolera zukuka bw'oba olina nkenyera ng'oli mwami wake up call waali leka ekisenge kitambule bulungi nga tekirinaamu kutaataaganyizibwa kuba amaka bwe gaba nga gaggumidde oyinza ogamba abeeyo mu gye muli gye tuli naye kasi ogamba abeeyo gye muli onaagamba n'ebizibu ebiri mu maka gano waabitegedde omukyala atandika okututola ebizibu nga 100 omanya amaka si manywevu oluusi nga kiva ku bba nti omwami ekisenge tekitambula bulungi. Nze Dr. Ssenjobe.